Sibwe begudde dalu buli akwata ku munnamu tugabutuze kati embeera nga wesodo okubatenga etabuka omukulu gwe bayita Mamuli Katumba omu ku bayimbi abasodo okubatenga bavuddeyo nako olwaleero avuddeyo ng'ategeeza gye buvuddeko wiiki ewedde yasobola okubatenga avaayo n'olunaku olwaleero yasobola okubatenga mufunyeeko okubatenga atubuulira ku mbeera nga wesodo okubatenga etambula ye akakasa n'agamba nti omukulu Kafeero abaana 14 si be yalina bokka ategeezezzaako nti ne Masaka era nga Mamuli Katumba ategeezezzaako ng'omukyala w'e Masaka mukyala ayina ssente ze ayina omwana wa Jobu Kafeero wadde nga gana omuteekayo sooka obiwulire ayagala okumumanyako ojja kunkubira naye Mamuli Katumba ategeezezza nti ne Jobu Kafeero e Masaka ayinayo omwana omukyala mugagga uno tutandise waliwo omuntu yaleeta obulo n'abuyiwa ku Kafeero nga tumuzinga naye tumumanyi waliwo neyamwambula omudaali n'agumugjamu ab'ebulaaya gwe baawa Kafeero bamuziike n'omudaali gwe gwali gwa golodi n'agumusikamu pa n'agumugjamu ebyo naye binaavaayo abantu bajja Kafeero yazaala abaana nze kyemanyi Kafeero yaŋŋambanga nina abaana bangi era waliwo oluyimba lw'ennyimba olwange lw'empita olutabaalo bamba luyita kirala ekirowoozo ekyo kyonna kyennyimba twakyogera ne Kafeero nyambuuza oyina abaana bameka nange ne mubuuza ne mugamba mukunja oyina abaana bameka n'aŋŋamba ati omuganda tabala baana naye abaana mbalina nange ne mugamba nange abaana nkola ki abaana bano abasigadde nga baana ba Kafeero nga tebabakozeeko DNA ani eyeeyamye okubasiga nga ne bo Kafeero lwe yafa yennyini abantu baagabana abaana ne waayita emyezi mitono nnyo omwaka gumu ne babagoba ye munywanyi oyo bamuyita Mamuli Katumba ng'atangaza ku nsonga z'omukulu Jobu Kafeero eyali munywanyi we akadde kano Mamuli Katumba akola ku TV bagiyita Moni TV akola programu ya kadongo kamwadde nga mugonvugonvu era yakulira n'abayimbi aba People Power bonna Mamuli Katumba oyo ategeezezza wano mbu ne Masaka waliyo omwana wa Kafeero owuliriza nze waliwo neyankubidde wano essimu akola mulaga eyo n'aŋŋamba waliwo omuwala wa Kafeero era bagenda mundeetera owuliriza era nja musitula mutwala ebbira bagambe nti ono omwana wa Kafeero naye mumugatte ku bye mugenda okukola ki okukebera waliwo omuwala omulala bagamba ali Masaka nyina yaŋŋamba oyo mwana wa Kafeero oyo mwana wammwe ne mugamba kirungi nnyo naŋŋamba naye saagala kwogera ne bba wange amanye nti nazaala mwani Kafeero omwana era namugulira ekizimbe kikyo kiraba seetaaga abimanye namuga ekyo kyekikakyo owuliza mugaa tozaaya musaayi era mugerwa ne mukubira ne mugamba n'akubira omukyalo namugamba omwana waali waliwo omuvuka omulala ali Kamuli eyo Dokita Mulamba naye agamba mwana wa Kafeero abaana ba Kafeero bakyali bangi ate bwe kituuka nti kyabaana abaana abo mubalabanga abato ne bamunaabavuvu bakati bafune ssente bagende mu mateeka ne munaabivuvu bye baddemu bazuukize emisango eno mbagaye Kafeero akyaziikula muyinza okukiraba ng'ekyama naye akyaziikulwa muzigo gwa musawo Kafeero gye yagendanga ensonga ezo za munywanyi Mamuli Katumba ye ng'alemeddeko n'omukulu gwe bayita Masiyasa Senkubuge nga bagamba Jobu Kafeero Bamuzikuule bwe bagamba Mamuli Katumba bagamba nti ekiremezza abaana ebya Mamuli Katumba mukozi wa TV buli muntu yenna ali eyo azadde abaana era nga naawe olwo nti abaana bo bwe bajja okusalirawo ng'ofudde bagambe ffe tugambye nze omusika ŋŋambye basebo ne bannyabo mwenna abaana abali wano nze Katumba Junior eyasikira taata wange nti mwenna abali wano taata si yabazaala wabula nze omusika nze taata bwemubanga abantu bannayuganda ekyo kye bawagira nga kyekiri mu Buganda kubanga edda baayalulanga abaana era bwe babanga baalula abaana baagambanga abakazi basebo ne bannyabo tugenda kwalula baana sawa yakwalula balongo buli mukazi yenna amanyi nti wazaala wano omwana tukwetaaga mu nnyo amanyi nti omwana si wa wano ekkubo liryo liraba eryakuleese abakazi walabanga bulabi oli ng'akwata mwana we kubanga babagambanga nti akalira bwe tukateeka mu kibbo ne kabbira n'omwana waabo akuze ze nsonga ezo omukulu gwe bayita Mamuli Katumba nakana akantu kano sobodde okubatenga nkanoonyereza nsaba ompa akadde okawulirize mwe tulaba tumaliriza oyinza okwebuuza nti olutalo lwa Jobu Kafeero ne taata we lwavaawa kati ninjo sooka owulirize oyinza okuba oluwuliddeko naye nga bino nsubira abatannabiwulyako muli bangi nnyo mu mbeera nga basobodde okubatenga etambula ebya Kafeero buli omu bimusobedde bangi nnyo basobodde okubatenga bajja ne boogera n'embeera nga basobodde okubatenga etambula tuzzeeyo mu mwaka gwa 2007 Jobu Kafeero yatufaako mwezi gwa 5 gwa 17 Kafeero we yafiira
era nga Kafeero ategeeza nti yazaalibwa abaana basatu okuli Sara Nantongo, Kafeero yennyini n'omukulu gwe bayita Mugerwa Joseph. Wabula nga Pojobu Kafeero gyasobola okuba ate ng'akulira, taata we yasobola okuba ate ng'ayawukana ne maama we omukulu Nanganga yasobola okuba ate ng'asuula obuvunaanyizibwa nga Pojobu Kafeero bategedde nti atandise okuba ate ng'asoma. Awo ne baawukana mwagwa 1990 Pojobu Kafeero yafiirwa maama we. Awo nno yakubira n'akayimba essuubi limpeddemu gwe nalinamu essuubi ng'afudde obudde obwo. Mwagwa 1992 wuliriza nnyo omunywanyi ono Pojobu Kafeero ng'akwataganye ne maneja we obudde obwo gwe bayitanga Kizito Godfrey. Basobola okuba ate nga beeteeka mu ddene ne basobola okuba ate nga basisinkana omukulu Nanganga taata wa Pojobu Kafeero gwe bagamba side ze ku Room Street akadde kano bayitawo ku Kizito Towers. Embeera nga basobola okuba ate ng'etambula obudde obwo omukulu Nanganga yali akolanga teyira oba mutunzi wa kyalaani yasobola okuba ate ng'amiitinga mutabani we abaali baludde ebbanga nga basobola okuba ate nga baayawukana. Mwagwa 1992 wulira Nanganga nga awulidde essanyu lingi nnyo omukulu Pojobu Kafeero yasobola okuba ate ng'amutegeeza n'amugamba ojja kujjako ewange emakindye osobole okuba ate ng'okyala. Era omukulu Pojobu Kafeero yagenda ne maneja we obudde obwo gwe bayita Kizito Godfrey era akadde kano akyaliwo era ng'ensonga zino asobodde okuba ate ng'azitegeezaako. Ategeeza n'agamba nti waliyo pate okulya n'okunywa nga Pojobu Kafeero agenza okusinkana taata we omukulu gwe bayita Nanganga. Byonna by'owulira akadde kano ogenda kuba ate ng'obikubyamu owulire. Pojobu Kafeero yatandika okuba ate nga batuuka emakindye era pate yali y'amaanyi nnyo naye ng'omukulu Pojobu Kafeero okuva mu mwaka 1992 paka 22 we basobola okuba ate nga baawukana batya. Pojobu Kafeero ne taata we nga bamaze emyaka nga 10 Po Kafeero yasobola okuba ate ng'afuna obutakkaanya nga buva ku ssengaawe olw'ensonga nti ssengaawe ono yali mugumba. Ssenga ono yali azaalibwa n'omukulu gwe bayita Nanganga. Omukyalo ono ssengaawe baali bamuyita Kevina Nagawa yali mugumba nnyo nga n'okuzaala teyazaala wadde n'akamu. N'ekintu kyasobola okuba ate ng'akola yagamba ekiraamo kyasobola okuba ate ng'akola yagamba Pojobu Kafeero n'agamba nti muwala we omukulu gwe bayita Elizabeth Nagawa gwe ngenda okuba ate ng'ebintu byange byonna poloti. Omukyalo ono yali mugagga nnyo. Ebintu byange byonna muwala we omukulu yagenda okuba ate ng'abisikira era kyasobola okuba ate ng'akyusa n'amannya agali mu ttaka lyonna n'agawa omukyala gwe bayita Nagawa Elizabeth. Wulira bulungi ssenga ono ebintu ebyasobola okuba ate nga bitambula bwe bityo embeera era ssenga n'asobola okuba ate nga yalaama n'agamba nti tonziika ebbira tebanziika ebbira bulenga gye baziika Nanganga. Omukulu ono ssenga ayongerako n'agamba embeera yasobola okuba ate ng'etambula n'agamba nti oyo muwala wange era embeera eyo yonna ng'omwana we amuwadde ebyobugagga byonna. Ssenga bwe yafa mu 2005 awo omukulu gwe bayita Nanganga yagaana abaana bano ba Pojobu Kafeero okuziika era n'abategeeza temugeza ne mumuziika ssenga wammwe. Owulira embeera eno wabula Pojobu Kafeero ne baganda babasatu basobola okuba ate nga bawolaza empaka ne basobola okuba ate nga bagenda okuziika Pojobu Kafeero ne baganda be bonna bagenda okuziika abaana abali abasatu abo. Kwaliko omukulu gwe bayita Kawombe, waliwo n'omukyalo omu bategeezezaako yali akolera saidi ze mu Nnyende eno ku petrol station emu. Embeera nga basobodde okuba ate nga bagenza okuziika ssenga waabwe ng'omukulu Nanganga akitegedde nti abaana bagenze bamujeemedde yagamba n'abategeeza eyabaalula esiiridde ebbanga lye mumaze nga mummanyiira mugenda kakasa era mutegeere nti nze taata wammwe omutuufu oba mujja genda ne ssenga wammwe mubeere wa ssenga wammwe. Ebigambo bino bya taata wa Pojobu Kafeero abimutegeeza. Ebigambo ebyo byonna byasobola okuba ate nga bituukirira mu mwaka gumu era baganda be bano ababiri Pojobu Kafeero balwalamu nga mutwe nga bagamba omutwe gunnuma nga bafa bufi nga kigambibwa nti ebigambo bino byonna omukulu gwe bayita Nanganga yasobola okuba ate nga bibategeeza. Ku mbeera jjukira abagenda okuzika kwaliko Pojobu Kafeero omukulu ono n'omukyala bo baafa. Kati embeera yasobola okuba ate ng'etambula. Pojobu Kafeero yali asigadde mu layini obudde obwo okuba ate ng'atawuna. Mu mwaka gwa 2006 Pojobu Kafeero yasobola okuba ate ng'afuna obuzibuzibu mu mbeera nga byalwata bitegeera n'asobola okuba ate ng'embeera yamusobera Pojobu Kafeero naye nga nkutegeeza byonna. Pojobu Kafeero yasobola okuba ate ng'agonda n'ayita banne bayita bannakisenge abo era yakolanga sekwitala omukulu Pojobu Kafeero n'abategeeza mbadde munnammwe ebbanga ddene mbadde musajja mukwata mpola wabula ndabika binsobedde ndwala ebirwadde bye sitategeera era bwe mbanga nfudde abaana bange mubabudeebude
ab'ekika kyange si bantu balungi era Pojo Kafeero ndowooza owulira n'oluyimba lwe yasemba lwe bayita nsonda nnya ebintu bange bajja bibba. Pojo Kafeero ng'asobodde okuba ate nga abategeeza bannakisenge basobola okuba tebamusalira amagezi ne bamugamba Pojo Kafeero yali badde awummulako n'agenda e Bungereza. Mu myezi nga 6 Pojo Kafeero yasobola okuba ate ng'ayolekera e Bungereza. E Bungereza oyinza kuba ate ng'olaba ne ku vidiyo ez'enjawulo nga Pojo Kafeero yali ne mwana w'omuzungu ennyimba ez'enjawulo ezo. Pojo Kafeero yali agenze e Bungereza okuba ate ng'atereeza ku birowoozo ebyo. Nejjukira taata we yamutegeeza akantu kali mwaziika ssenga wammwe ate era nga n'omuzimu guno ogwa Pojo Kafeero ne ssenga gwe gwatta naŋŋanga obadde obimanyi. Kafeero ng'avudde e Bulaaya oba mu Bungereza eyo Pojo Kafeero okomawo ku butaka ku kkubo ng'akomyewo wano mu Uganda. Pojo Kafeero yatuukira ku kitanda ebirwadde nga bimubala embiriizi ate ebweru yali si mulwadde. Bwe yatuuka wano bamuteeka nsambya paka bamukyusa paka Mulago 2017 nga 7 ogwokutaano Pojo Kafeero n'afa. Taata wa Pojo Kafeero we yawulira nti Pojo Kafeero afudde essanyu lyali awo ne kati nnyo ne bwe yali ensambya bamukubira essimu ne mutegeeza nti mutabani we yabadde bweru ne mulwadde. Kiyakola yasindika omukulu ono gwe bayita Nende gwe mulaba ku TV ennaku zino n'amutegeeza nti taata akugambye tajja kujja ne bonaakola otyo ojja kufa. Era Pojo Kafeero ekyatuukirira we yafa embeera n'etambula bwetyo. Kati waliwo MP gwe bayita Ndawula Ali yali we bamunaanika kwe kubira taata wa Pojo Kafeero gwe bayita Naŋŋanga okumutegeeza nti mutabani we afudde. Pojo Kafeero yamutegeeza simumanyi oyo n'agiddamu essimu n'obusungu n'amutegeeza mutabani we omuyimbi gwe bayita Pojo Kafeero. Naŋŋanga n'amutegeeza nze ndi musajja musiraamu sizaala simuzaala nga nako simumanyi. Embeera nga bwesobola okuba ate ng'etambula era omukulu gwe bayita Naŋŋanga yasobola okuba ate ng'agana Pojo Kafeero n'okulinnyayo ku ntaana n'okuziika. Ne baganda be bano be mulaba ku TV bonna tebaalinnyayo wadde akadde kano gwategedde otegedde. Embeera basobola okuba ate ng'etambula. Omukulu Naŋŋanga bwe yafiira kigambibwa nti omuzimu gwe gwasobola okuba ate nga gumutuga ogwa Kafeero n'ogwa ssengaawe. Wonna wosizira okuba ate ng'owuliriza